The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency, oluvannyuma ng'amaze okugabula ekijjulo baganda baffe abavudde mu bitundu eby'enjawulo, mikwano gyaffe bonna ate nyongera okujjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, olunaku olwaleero ate angabudde ne Ssaabasajja Kabaka. Ffenna tumanyi bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnange Ssaabasajja Kabaka yasooka omuweereza Christmas card nga muwishingira Christmas era ng'amwebaza ettaffaali ly'ataddeko, ettaffaali eddene eryo olw'okubanga asobodde okukumaakuma bannayuganda ate awamu n'abavubuka. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yaresiivinga obubaka bwa Ssaabasajja tekyamumala, wabula yawulira essanyu, yawulira ekitiibwa, yawulira amaanyi, yawulira okuba nga ayagalwa Ssaabasajja Kabaka era yawulira nti nno wa mugaso nnyo eri Ssaabasajja Kabaka. Baganda bange, mikwano gyange, bw'atyo olunaku olwaleero agambye no nedda ne yeesitukiramu n'atwala obubaka bwa Christmas, obubaka bwa Ssekonkulu ewa baffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wali mu Lubiri e Mengo, era ng'ono ayiniriziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mu mukwano omuyitirivu. Tusiimye nnyo baganda baffe, tusiimye nnyo Ayi Ssaabasajja bwe bali kusiima bubaka bwa His Excellency. Ate nga nyongera okujjukizaako even Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olw'eggulo yagabudde baganda baffe bonna, famiri z'abaganda baffe abaabuzibwako abantu baabwe, abaabuzibwako baba baabwe, abaabuzibwako abaana baabwe. Muganda wange bonna His Excellency yabagabudde. Kale omukulembeze ng'oyo tunaaba tumuggyawa. Twesiimye nnyo kubanga tulina Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, elected President of Uganda, atwala Uganda eno mu maaso. Bannange twesiimye nnyo, kituwa amaanyi, kituwa obuvumu, kituwa omukwano ate kitwongera okuba nga tutambula, kituwa okwenyweza, kituwa buli kimu. Kale kwegamba tuwulira nga tufiiringa loved okuba nga tuli nawe His Excellency, era nga tusaba omukwano guno n'amaanyi gano gatambule gagende mu maaso okutuuka lwe tunanula eggwanga lyaffe. Bingi bituuseewo, bingi bwebiri, naye ate ewali atukumaakuma, ewali atuzaamu amaanyi, ewali atuzaamu essuubi, ndowooza Uganda yaffe eba y'amaanyi. Ebyo ebimu ku bintu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yagabye olunaku olw'ejjo, nga nno bino yebiwedde abafamire baganda baffe bonna abaabuzibwako abantu baabwe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnange tabasuuliriranga. Twesiimye nnyo kubanga tulina pulezidenti omulungi akyukira Abannayuganda.
Embeera bw'etyo bw'ebadde nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate agaba ettu lya Ssekonkulu eri abaana baffe abalwanyi abaabuzibwawo era abaawambibwa ne batwalibwa eyo gye tutamenza nakugereesa nti oba baliwa netuwulira abamu bali mu safe house za Museveni abamu bali ebitundu bye tutamanyi n'ebyo byonna tubikwasa Katonda atuyambe atuwonye abasajja bano kubanga bo bajja na mission ya kwonoona bajja na mission ya kusaanyaawo gwe Munnayuganda tubena kye bakwetaaza wabula bakwetaagako bibyo so baganda baffe mikwano gyaffe twekwate wamu okulaba nga tutereeza eggwanga lino Yosete Bukabulwa wamu n'akabenja ke kyo kye baliko baagala kwonoona buli kimu kye baasangawo ebintu byonna bye baasangawo bamaze okuba nga babyonoonye era nga balowooza nti Uganda eno bategeera nnyo okusinga bannansi bye baasangawo naye nga naffe tubagamba mukole bye mukola akaseera kammwe katuuse mulina okuva mu ggwanga lyaffe temulowooza nti mugenda kubeera mu ggwanga lino nga mubonyaabonya bantu nga mutta bannansi nga batubatunuddeko butunuzi tewali agenda kukkiriza kamanyiiro kammwe na lujanja lwammwe.